Bring it near me, I'm addicted. Romantically, I'm affected. Funawewe kwata kulipe. Mazigaleke choga. Weye kwata omulipe. Omwa mazigaleke choga. Tugene maso. Until I'm married, if I don't have a ring, I'm single. But are you seeing someone there? I am single. Anyway. Kale. Baba tasudde entenzo nkubina ewaka. Nga koze bina byenjagala. Omusajja agenda okutwala. Why not? Mbanja dinyiga talk. Kati my type right now. I know kubanga. Nga mugezi. Wano. Chikulu echo Gloria. Chikulu. Ana kubanga mugezi. Nga ne waka alina. Waka. Waka. Bana kizo points zonna zoleeta nkulu nnyo. Alina okubanga alina sente, tetwogera ku sente, billionaire kimu. Ekirala olina okubanga waka. Olina omulabye eriiso omwana walitaddewo waka tebaagala kwemoola gena misho. Cause in my photo, mix a butter. I will cherish you when I'm win a lotto. City motto, as an every sucker. Omukwana go goze sabalaga. Neguli akakantu kakola otya? Akoko imba. That's my natural voice, but it's a coastal voice. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556-86-38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala gibeerako CRUZ exclusive channel ezimu ku channel mutera wako okunywako Gloria. Tewali muntu anagenda gana Gloria kunywa kyayagala. Yeah. Amateekaawo. Otherwise fewe tuli bulungi nnyo okubanga embeera yonna etambula bulungi. CRUZ exclusive gwe mukutu twatudde dde okulaba ng'ate embeera etambulira ddala bulungi nnyo malidadi sana. And ndine Gloria Bugie. Is it Bugie? Tuna pronounce nga batya? It is Gloria Bugie, Peculiar Star, International Award winner. Lindako nze mbadde siwulidde. Kuba njagala nnyo Gloria. By the nze Gloria abantu tebannakutegeera butegeezi. Ne Gloria oli muyimbi w'amaanyi mu Uganda wano. Bagambe. Yogera bulungi erinnya lyantu baliwulira. Erinnya lyange stage name. Gloria Bugie. Peculiar Star. Peculiar. Yes, Peculiar Star. International Award winner. Award kyoloze wawangula ezakutula kwa International Award winner. Tozimanyi obeera mu nsi ki? Gloria nze oluusi munnange nfuluma eggwanga lino n'embeera eyo nga simanyi na kifa kungu kifa. Internet weri buli wamu. Anyway, nawangula Zikomo Awards. Zikomo African Awards last year in December. Hey. Wawangula category ki Gloria? I was nominated in many categories, but I was the best. Is it Ugandan? Yeah, Ugandan artist. Kale Gloria, soko buze kubatulaba. Buza kubatulaba kuba. Linda ko kiki kusesa. No, Gloria, onyumira bunyumizi. Buza kubatulaba.
Kyogamba aba nominating n'abannonda basiru. Bagezi nnyo. Okay. Amabuuza kuba tulaba. Hello, abalabi abalungi aba Alan CRUZ. I'm so happy to be back here. It's your girl Gloria Bugie, Peculiar Star, aka Nyash Mami, aka International Award winner. Are you Gloria? Okay. Olina baganda abo? Yeah. Go first born? Yes. Yeah? Yes. The first born nina baganda wange. Excuse me. Nina baganda wange mukaaga. Basatu ku side ya mami, basatu ku side ya daddy. Bawala basatu, balenzi basatu. Yeah, 6 siblings. Nenga gwe first born. Yeah. Gwe kyakulabirako. Baina labirako gwe. The first born, the breadwinner, the first billionaire in the family, the first everything. Gwe first, Gloria, wait a minute. Gwe first billionaire mu family yamwe? Billionaire, not millionaire. You a billionaire, Gloria? I claim it. I'm manifesting. Sinabatuka onentuka. Ne Gloria banayi, ne Gloria. Katondo no w'amaanyi. Mazima. Yee! Gloria we nakusange wajaluna. Yeah. Ojukira onako nakusange wajaluna. Ntandika. Ngoli kubigere Gloria. 2 years ago. Can you imagine? Kati Gloria ovuga Gloria ovuga Benz. Mukaba mulungi. Yanta. Kyokka evudde mu ndongo. Of course. N'ebirala eby'amaanyi bye mutamanyi era mujja bimanya. Nga ki? Mubirinde. Surprise. Gloria olina omusajja? Kinyinza kugamba. Bwemba sirina mpeta kuzina engalo. Ndi single. Sija claiming any man. Yeah, I'm dating. Paka until I'm married. If I don't have a ring, I'm single. But are you seeing someone there? Nga I am single. Seeing someone or not, I am single. Kitegeeza gwe singa nfunayo muganda wange my brother ng'akwagadde nangamba ala nalaba Gloria mukwano gwo I can pass. You can what? I can pass. Mugamba kamwe namba ya Gula. A number? No. So la jimuwanga, it's business. Agala kumbo kinga, kumuyimbira, kumikola awards. Nekati Gloria kankuuza amazima. Ombulira amazima. Singa mu bulamu bwo. Omeeting omwami. Nga oyina okuwaata n'osaanika ettooke n'omulabirira n'oyoza engoye n'ogolola. Mpulira. Omwami oyo bw'atyo osobola omufumbirwa. Ngache? Ng'alina by'oyagala. Bye biriwa bye njagala. Sente. Kale nga mwavu. Lwaki otunulira bw'otyo? Sente si kinaze kisinzira sente ki, because sente n'olukumi sente. You know? Omwami ng'ayagala omunyigire ng'ayagala ettooke nga linyige. Nga osaanika mu ndagala. N'onyiga ettooke. N'okamula akatunda. Naye nga tayagala akatunda ka blender. Ngagala kaki? Omanyi waliwo kali akatunda kakasengejjaako kawooma kabamu akawoowo. Technology wachi? Gloria teweeyigiza nnyo ebintu bya technology ebyo. Anyway. Kale. Baba asasudde ente enzungu 4 ewaka. Ngakoze byonna bye njagala. Omusajja agenda okutwala. Why not? Mbanja dinyiga ettooke. Omanyi okunyiga ettooke? Omanyi? Omanyi okuba nabyerabira mba nsobola okuddamu
ni training tebakozesa mulawo ni training ne jukaje I know yeah mbimanyi naye I've taken so long abana bikoma mu somero so I'll go and do training njige ne jukanye like wababikola. But I can't. Why not? If a man, if the man is your type, and he is exactly ngalia echo chenyini choyagala. Mukwano byenno bikola. Also wabikola. Gloria, what's your type? My type. Of a man, yeah. My type. I know. Ana Gula. What's your type? My type. Emiaka ujigenda. I don't know, as time passes, as I continue to learn, my type keeps changing. I know. Keeps changing. Katoli kuchi. Kati, my type right now. I know kubanga. I know kubanga. Nga mugezi. Wano. Chikulu echo Gloria. Chikulu. Ne kubanga mugezi sabana basiro. First of all ndi mugezi family ina kuba yabagezi anyway ina kuba mugezi nibyo okay waberawo ebi qualities ziberawo nyingi zoyagala ati mwanvu mweru lalala but waberawo bine ebiri key anti no bino wabata birina list impamvu okay list impamvu kashi ndi mukunoonya ebiri major biri major my type okay I know kubanga ngalina sente singa zenina chikulu echo billionaire chikulu echo nga ne work alina work bana kizo points zo nazo oleta nkulu nnyo alina okubanga alina sente tetwogera ku sente billionaire kimu ekirala olina okubanga waka olina omulabye eriiso omwana walitaddewo waka tebaagala kwemoolamoola gena misho kirala alina okubanga nga mugezi nga literally understanding I know kuba secure because I have so many as an artist omuntu abalina ogenda okudatinga artist oba okwagala okumuwasa nga ali secure mu ye secure wakyeki Luganda nga mutebenkevu omutima mutebenkevu tabubaabu takola ki ebbuba nga litonotono okitegera nga ali understanding kubanga you know this person is a public figure, this person is a star. So waberawo gundi temptations nyingi waberawo aba bafani DMs ebintu ngebyo alina okubanga oyo muntu ali mature ali understanding kale si bano abatasoma oba abanakyalo like nga tabitegeera obo kitegeera nnyo omuntu alina okubanga ali understanding takubuuze why are you going to sing excuse me omusanze nyimba like that's my work alina okubanga ali mature ntegeevu ndowooza ebyo ebisinga obukulu ebisigadde ebisigadde mutambula ebisigadde atamanyi luzungu it's okay ebisigadde they can be negotiable atamanyi luzungu it's okay atamanyi luzungu awo tuba twogera lulimi ki Luganda omusajja nga tamanyi luzungu ali okay kati aba yasoma lulimi ki nga amanyi Luganda naye nga billionaire naye nga amanyi Luganda ngolo yasoma oba teyasoma abantu balina sente nga tebasoma nanti atamanyi luzungu kiba kitegeeza teyasoma right nedda ekyo si kikulu nnyo ebisatu byenjogedde byebisinga obukulu gyendi ate asobola okuba nga alina ebyo byonna naye ng'akuba akuba oyo aba talina magezi wali kyenkugambye nti njagala omuntu alina amagezi ng'ali mature
mature. Omuntu ategeera teetaaga kubanga yasoma. Ng'ategeera yakuzibwa abazadde. Yeah? Ngali mature. Okay. Takola violence. Kati Gloria gobo planning ze mu watch in return. Bingi nnyo. Bingi nnyo. Anti nawe yogera by'osobola okuwa in return. Bingi nnyo. Kati gwe abakazi mugaso ki ogwa abakazi gwe gw'omanyi? Kubanga ssente omusanze azirina. Naga bajja kunsanga nnyina ezange. Kati gwe omuweeki. What are you bringing on the table? Mu abaana abalungi abagezi abategeevu. Post Gloria tozalangako. Never. What? I'm just 20. Ekikyegwe. I'm just 20. I'm making 21 this year in September. Gloria nyabo. Totandika. Excuse me, gwe yanzala? Gloria tuyiribye ffenna wali kugundi wali nakusanga wali wajaruna ngore dabi yoga yingidde. Are you sure? Even na Gloria. Like a makeup ankuza. I'm serious. Have you seen my mom? Why? Mama ona mulaba. Gulu. Kali mama ngamwenkana. For real? Mbuze ntatawo. No. Mami wange nakumwenkana emyaka. Auntie Robanga ategeza. On you like galinga 13, 14 now. Yeah, Gloria. I'm serious. So you're 20? Yeah, I'm making 21 this year in September. September 22nd. You're making 21? Yeah. Anyway, okuddamu ekibuuzo kyo sinnazaala. I've never given birth. Yeah, I mean, you so kukiraba. Ebbere lyayonsaako bw'oliraba. Bantu bekumbakuuma emibiri. I've never given birth. So omusajja gwe nazaalira. Oh my goodness. Tokuba yeesiimye nnyo. Lwaki? Kiky'otalaba. I mean, look at all this beauty. Naye anti Gulu. Gwe. Omusajja gw'onaazaalira. Akira kuba yeesiimye. Yeah. Ogenda muzaalira obwana obulungi. Obuuza. Ffe ekisooka ewaffe tetukaddiwa. Amabeere tegagwa. Kagamba. Gloria wamwe temukaddiwa. Yeah. Muba bato mpaka lubeerera. Bw'olaba ku famire yange ojja kwewuunya. Mami wange bamuyita sister wange. Kati kye maama we. Ye mami yafaanana mami. Ne Gulumbiri wagukola otya gwe? Abawala ngamba alaba bagamba nange njagala akawato nga Gloria. Nange njagala akawato nga Gloria. Nange njagala bamba ngowa Gloria. Naye Gloria. You leave men in Kampala. You give them sleepless nights. With my music. I've said with my music, my friend. Abagotulira ebirala abantu banyumirwa music. Nedda bambi. Waliwo nakula comedy store abannaye Gloria wajja. Acha wamuhanji. Nalingi. Chichi. Nakulaba naye nga ndaba abasajja bonna bakola we bati. Abamu nga bazene bakyala babone nga balaba bulabika tuwe bati. What are you trying to say? I gave them a good show. Is that what you're talking about? Nedda nnyabo. Kisho tegeeza then. Kyentegeeza nti abantu balaga omubiri. Omubiri. Because how can I perform? Okay, kankubuuze. Mbeera nti nyimbye ntya ku stage ng'abantu balabye mubiri ngukweke mu gomesi kubanga ne nguteeka mu gomesi era ojja gulaba. Ati nkugamba nti abantu bangamba basiima by'obalaga abasajja e Kampala era kasita balaba Gloria Bugie baba bazze balabe.
Ekyambadde sikimanyi naye omubiri ogukola ekimanyi basinga kusiima music. Bawa hits ku hits abantu basiima music. Kale buli ku bakyala banno. What do you use? For what? Ku mubiri gw'okozesa ki? Gwe toyina stomach. Ka stomach katono bwe kati. Olinganga kagundi bagita batya insect. Wasp. Wasp. Olinga ka wasp. Banange abawala bonna balaba bakustalking ku snap wawona. Gloria, what do you use? Tell us the secret. Okay. Let me tell you the secret. I mind my business, drink water, eat healthy. Sijja bali mangenda ku gym sigendayo nalekera aba nagenda emirundi 3 nalingendayo nga distract people kabagwa ebigo. So I stopped. Kuba akanyumiza munnange. Gloria bangamba mboli osula abasajja ebigo ku gundi. For real. But yeah, that's all I do. I mind my business, drink water. What else did I say? Eat healthy. Because I manage my weight. Obutageja, obutasukawuya. That's all I do. Yeah, secret. No kola akawata ako. Yeah. Cause I eat once a day. I eat healthy. I eat 1 meal a day. Wasigadde ndya fruits zokka. Olya mi 1 meal a day? Yeah. Olya kusamika? Zonna zembandidde. I don't have a specific time. Zonna zembandidde, but I eat 1 real serious meal a day. Wasigadde mbandi, I will eat fruits. Nanange. Nzolo yankubira essimu nanga naye bw'ofuna ku Gloria mubuuzeeko. Omukyala n'angamba mubuuzeeko ffe nga tulwanye n'embuto ziganye. Naye omwana yako ebbeere olubuto hips. Ebisigadde munnaye biri nakyo nabijja ku mami wange. Yeah. Biri nakyo. Natural beauty, family beauty. Jeans. Ewammwe teri babi. Sina gwemanyiyo. Wangi? Sina gwemanyiyo. Tona gwemanyiyo? Naye Gloria. Oyina tatu ku mubiri gwo? Yeah. Yaki? Eriwa? Gula? Esooka yiino. Eyeetegeeza ki? Etegeeza hope, to have hope in life. Kikulu nnyo. Endala eriwa? Eri eyo. Gwe yakabonero ki? Yakabonero ki? Only my man will know. Only my man will know. Only your man. Asiketi temuswagirawo. Ku mukutu kwe tuli ne Gloria Bugie tunyumyanyumyamukko wano. Gloria y'omu ku bawala abasinga eddoboozi eddungi. Bawala? Amu ku bawala mu industry wano. Bawala? Omu ku ba star. Omu ku ba star. Omu ku bayimbi si bawala. Well, what's your biggest song? Sikyabala. Lulimba rental luba big. What do you mean? Oluyimba olukyasinza okukuba. Nyingi. Sikyabala. Kale olina ennyimba mmeka? Nyingi sikyabala. Naye Gloria. Kale bannange ensi eno nzibu. Kubanga bwe ntunulira Gloria baakusekerera luli. Ngoizo ga Bannayuganda tebaawuliriza music wo. Bani? Abannayuganda. Abanegera batyo beewuuza. Bakola ki? Beewuuza. Omuntu ekintu bwe kiba kipya, omuntu waba mupya. Basooka muwakanya bagezako
bagezaako kunafuya paka we balema naye nga kyebanafuya nno bakiraba mbu Gloria yabadde ku show ya Sidiki nakola bwati nakola naye sebo kati Gloria gogo bawuliriza era ku stage nga bakaaba ngakola ki nga bakaaba nga bagamba ki nga bakabira ki nga banyumira nnyo music wange Maya kayimba kakasinga okunyumira no kambuli kambulira nakanyimira luli oyina ke waŋŋamba kati wakasangulawo kali ke nagamba okay kati nina akalala akanyumira Gloria ne bamyoka nyimbiramu kaŋŋambe kali eri nga muli ne gundi ne Vairota nyumira verse zo waziwulira obeera otya wanji waziwulira obeera otya how do you feel I feel good. Tell the people, how do you feel? Do you cry? Be honest. I don't. Tell them. Gloria, I don't cry. Continue. Kosinga okwagala. Kayimba ko kagala nnyo. Luli wali oyagala akalala. Luli wali oyagala akalala. Kali nakavaako kati. Okay. Njagala ako. Baby, you're busy. Ako, kenjagala ako. Okay. I'm glad to know. Na nyimbira. Patchi. Patchi. Ako akakata eyo gondi open etandika then ne wali edi eddako nga Vairota amaze okuyimba. Baby, you're busy. Chakans, I'm looking pretty. Lidako Gloria. Gloria, deposit ennaku zino nga lyakyukamu. We Gloria ng'okubira ddala keys ziri enzibu. Gena mish. Batera keshongolo. Batere. Ntokisusa. Ndicho nyimba bulungi. Nedda. Gloria tewali bwotyo. Wale Gloria wakyongeramu kosupu. Wamariganya omulabye. Tawulya Gloria booking yayongeramu. Ngolaba mwanjawulo. Gula. Ngamba banayogera mwentaaga budde. Bwenjo nali nyimba from the beginning just once again. Oh, in a unique voice. Gloria. Yimba. Sing it. Okay. All right. Neza Vairota oyagala nazo ziyimbe. Kwanga nze nkimanyi you're talented. Tugende mmisho. Just a concert what? Good. Amma tugende. Baveeka abo. Batulaba bulabi. All right. Baby, you're busy. Because I'm looking pretty. For you. Before I start, let me brief it. Boya galanko tamize. Ambalumu. Come here, on fire. I'm already away wakazire. Tubikana. Wazina mifuta, mix a butter. I will cherish you when I'm a winner lotto. City mato, nazane visaka. Omukwana gogo goze sabulaga. Oli Motorola. You already know I'm your lover. Jipe muwide. Bogana banyize. Ogawo mpako nabone bawulire nyike chimpe muwire ne Gloria akakantu kakola otya nkalibo akokoyimba. That's my natural voice, but it's a coastal voice. Balita batya Coastal voice. Goyimba munga bayindi. Thank you. Omuyindi gwe nasemba okuwulira nga ayimba bwatyo yawangula Grammy. Anti njireto. Yeah? Very soon. Mresoode munyimbire mwaka akantu. Wallahi akakantu koyimba kanyo. Naddala molo oluyimba. Wajja akakalobozi kakatona ako koyimba. Bayimbi batono nnyo abasobola okukayimba wano e Kampala. Mazima. Okayimba otya? Nange. Wama okawulidde? Oyina akalobozi koyimba Gloria. Patchi. Verse yo.
Posing my photo, Awo. I will cherish you when I'm a winner lotto. City moto, nothing every circle. Omukwana because it's all go. Oli motorora. Awo bo to se Gloria. Awo bo to maze fenna nga tuli kutaka tuvunamye. Wo mama nyabo ate wagenda noyimba mukali akayimba nga muli ne mamweta. Baketa akayimba kamuli ne mamweta. Te quiero. Aja Gloria, you had killed us. Mama nze nonyeza abayimbi abasobola oyimba eryo eddoboozi. Nakubira kulirya Jasmine ne mga Lydia lile dobozi nanga Lydia nangamba munayo Gloria yalina yeka ne nkubira Spice nangamba Gloria nasemba ku wala inasemba buza Juliana. Oh my god. Juliana nangamba ha oyo mwana yabyayimba nafa abamu myaka je ne kati awonzikiriza yo 20 kubanga omuntu w'emyaka 28 amasavu gaba gagenda ddamu ddokoli era gwasobola okubezo ki. Thank you. So kumvire mukali akayimba kamwe ne mamweta kali akona ko nkagala video yali so nice. Bring it near me, I'm addicted. Romantically, I'm affected. Lindako bulijjo manyeyo bakozesa gundi sound effect. Kumbe Gloria mwenyini yabiyimba. And I'm addicted. Romantically, I'm affected. Unawe kwa tankulipe mazigale kechoga. Ina, potitina, ochimanyi, kwa tolinga begina, Santa Maria. Ata obusabu ulira. Mbulidde wa lindako. Kati njagala kuwulira wadi pa wadi. Waliwo bwe Sauli amulimba olonga ebidongo bimbuzabuza simanyi omubikke simanyi omukola kya potitina. Lyrics ziri ku YouTube ngene muzikebere. Bali baleke naawe. Ffe tuli mu byaffe. Soko ddomo nziremu. Ngenda kuwulira lyrics. Njagala kuwulira. Ina. Ajja katandikira. I'm addicted. I'm addicted. Bring it near me, I'm addicted. Romantically, I'm affected. Funawewe kwa tankulipe mazigale kechoga. Weye kwata omulipe omwa mazigale kechoga. Tugende maso. Sikyenne ntegeeza. Good, ndivunula bibyo. Sizo sikyenne ntegeeza. Ina, potitina, ochimanyi, kwetolinga bigina, Santa Maria, sirina galinda, chikuba ojitobingamo, mulindwa. Nanitegeeza ngoma. Chodi yote yikamu. Nanitegeeza ngoma. Giba tobya. Yeah. Like DJ wajukona and you're like, you know what, when you're feeling the beat. Funawewe kwa tankulipe. Te quiero. Papito, I am on el fuego. Te quiero, chigambo chiri mu Spanish, it means I love you. Omanyi Spanish? Not really. Naye, nze I make research, and also music is universal. It's a universal language, eh? So mnandyagadde aba Puerto Rico bamanyi nti no Uganda music cheri bamanyi music waffe abanyarwanda bani bonna. So I try to sing different languages. Ani awandika akayimbako ne Vairota? Enyimba zonna nziwandika n'abawandiisi. Sibiranga kawo ne ngula oluyimba lwonna nga luwandiike. Gloria, shikeza na umanyi owandiika. I'm an artist. Yawula a singer between a singer and an artist. I'm an artist because I'm a creator. I create. Waliwo abantu bagula ennyimba ne bayimba nga bakimuteereddewo ne runs buli kimu nga bakimuteereddewo bw'alina okiyimba. But I never do that. I don't do that. I co-produce, never produce up. Engoma tugikola wamu. I give him ideas. I'll be like, do this, like that. Then narrator, awandika wedi, and I bring in ideas. And then what else? Same as video. New video shoot. Me, I'm a creator. I create. I bring my imaginations. So I bring my imaginations into life.
through creativity. Lwaki oluyimba lwe mwayimba ne Mamweta lwaki luliko featuring Mamweta like Dance Mamweta. Dance Mamweta. Auntie Dance Mamweta, yeah, she's one of the biggest, best international dancers we have in Uganda. Kituufu ekyo. So I featured her. I'm featuring her kuluyimba to showcase her creativity, her talent. You know? Yagamazina ge walaba bulichim choreography. She created everything. Ani awandi kolimbo. I like working with Gen Zs that have big dreams. Abantu wa mu generation yange. Yeah? But Gen Zs. Njagala nnyo okukola ne bato bannange, like nga between ebyo to want to do something different, something big, you know? Something new. So, yeah, we work together because she loved the song and she puts her creativity onto the song. She choreographed. Yeah, so we brought out that magic. That's why people love it. Yeah. Limba lwayi lulungi nnyo. Kale mwayimba ne King Saha ani yawandiika? Thank you. Kati Chorus King Saha ebisinkaira yabiwandiika neera twali tucreating wamu twalukola wamu awo wennyini beat bagikolera awo wennyini naleetamu nawandiika nedita melodies bwe bityo nze ebintu mbikola n'abantu bwe bati. Pozo King Saha wayimba party ki egenda etya? Nyingi. No, like more limba King Saha lo wayimba naye nako kalungi bannange. By the Gloria tunakolayo collaboration infu. Era simanyi lwaki abayimbi. Si collaboration, sina luyimba lubi. Kende okebere. Go and check. No, zonna nnungi naye ngambye tonnakolayo collaboration neegaana okukola. Ate kitegeeza olonda bulungi abantu b'okola nabo. Ate single. Asingo watukuba akubadda. Ate collaboration single no since azilonda manager wange azilonda big up on yourself hit boss manager. Yeah. Kati meeting amtana King Saha. How do you meet with King Saha okola naye? King Saha, he's my friend. So yali ampabula magezi like nga legend between mu industry. So yeah, we used to talk and also but all collaboration ya janga manager hit boss. Yeah bikwasaganya. Kola sagende te ya lulimba. Time atemala nandi bikulaze naye tebumala obudde tebumala baby ngolude time atemala nandi bibalaze naye tebumala obudde tebumala jagala nakulaba josula tereze kubo zija josula naye okasuka eddoboozi ate awo sina byenyimpye naawe olimba Gloria for real. Sina byenyimpye I'm just Gloria singa bagamba ne bagamba nti Mwenje wenyima ndi serious oli osinga kaawo kutidde Gloria mwenje osinga kaawo yeah man I'm scared. Oh yeah. You should be. Anti mo neka jako kizamba letede Grammy. Wanje? Omujja okukiriza bulungi. Tutago obudde mwe bamanyi. Nalabira dda ku bayimbi abasookawo. Gloria nakulaba ne Ele. Kati Ele temwina kye mwakola kyonna temwakola Elements twakola twine nyimba nyingi naye twakafulumyayo lumu yalu producing analuyimbamu yanalubackinga kyekira tuyambako n'omu kuwandiika lyrics baluyita Sherry go and check it out Sherry yeah just give me love don't pass out show me oh na darling yo I don't care where you take me to natamani kuwa nawe tu all night long na pesi yo mutima nangai kakayone bomoy nangai without you I'm losing shitty yo it's out go and check it out Kwai Gloria kati wansobedde mwana
ate Gloria kati music business bya ddala. Tobawaamu Gloria. Sibaliko. Tobawaamu. Sibaliko. Ne kuva dinga nzanyeze Alan kuva 2 years ago wanda bangana akatandika. Kati Gloria. Very serious. Very serious. Sizanyanga. Kati Gloria. Bwango ine dobozi bweriti. Kati kyali kikuyimbisa biri bye wayimba wasidiki. Ekibalema okutegeera. Ekikulema otegeera wayinza okubeerawo ensonga nnyingi eziyinza oyimbisa omuyimbi obubi. Tino ne kati nno ng'oggyeko nzina nga nali nakatandika. N'omuyimbi kangamba ayimbidde emyaka mingi. Asobola okuyimba obubi due to many factors. Factors, yes. Like sound. Like there are many factors. Someone can even be nervous, anxious. Let me tell you, omuyimbi ayimbidde emyaka emeka. Kujjawo nga alina ebiragala byakozesa. Naye you can never get used to stage, to people. Every stage is different. Different crowds, you know? So me, it was, these are my reasons as to why I sounded like that. The sound was not that very good. Which means sound okubivulu. Bana abagize okuyimbirako. Baba wacho the best sound bajiwani. Main performer ate ba live. Nebisigadde biba biri awo ebityo. Gloria ogenda tukuba show wano lumunga ya live abantu bagenda kutya ggulo. Bachirinde. Wanje? Yeah. So wuzukati awo nali nakatandika ye show yange esooka enene. It was my first time singing Lugogo. So also natuuka ninda abantu like I was scared. I was anxious. But also the sound wasn't good. But ati nali nakatandika there's something called growth. Excuse me. Growth. Omuntu nga bw'atandika si bwabeera. Okula oyiga. Naye Abannayuganda banguwa okujajinga. Bwe batyo. Basala emisango. Nabamanyira bwe batyo kyo bassaako maanyi. Kola binnyimira. Naye kati bakkiriza. Tebannaba bajja kukkiriza. Bw'ogenda ku kivulo oyinza obbakuba ennyimba nga 5 nga tobataddeemu wansi. Waperforminga mu Nkuka last year? No, I've never performed there. You've never performed mu Nkuka? Last year you were performing. Njagamba Dr. Kwef. Kuno you know performing mu Nkuka. Gloria abantu balina okukola ne gulo. Abasajja nga atudde. Eyagwa yaliyo. Abeerayo. Ekiro. Gulo. Is it Nigeria? Is it last year? Nigeria, but he wasn't there. He was there. Was he? By the way, what are you scared about? Nze omuntu agenda kumbuukinga. But bambuukinga. Nimbuuza manager. What's the event? How do they want me to dress? So abantu tebantya nnyo nze nsobola okuyimba ne ku mikolo. By then nabafulumiza natadde oluyimba lw'emikolo lw'embaga. Watadde oluyimba lw'embaga? Yeah. Gloria ogenda yimba ku mbaga? Tandikira ku iyo. Yaggo. Tenaba. Yadde. Sinnamanya. No, my latest song, baluyita Today, Rambaga. Ramikolo, nayagadde okuyimbira bafaani bange. Lugenda lutya? Okay. Lindako. Njagala mwetegeke mulizo oluyimba la Gloria Ramikolo. Saagala muntu agamba nti nabadde bantumye mazzi mu firiji. Tuula soko otulo owulirize omwana muwala nga yimba. Sound it. I do, yes I do. Cheche chimbadde ku mutwe ever since I met you. Times two, sikuwa 1.2. Yegwe gwenjagala mutima from a love point of view. Luno lugalo rolaba, lubadde lubula kompeta. Mbadde ndyeno nga ninda bulinzi to walk me down the aisle. Yegwe nonze. From today, you are my baby. Yegwe nonze.
From today, you are my baby. Mwekali mu luyimba. Yeah, chorus. Kannemye. Yeah, gwe noze. Lindako. Lindako. Kanduzeko wansi. Yeah, gwe noze. Kaze wali gulo nze wenjagala okakubira. Kaze wali kabadde. Kaze yo. Yeah, gwe noze. Yeah, from today, you are my baby. Anyway, that's my latest song. Oluyimba Nakata. I think it's like 4 days old. Baluita today, Rambaga Ramikolo. Nasazeho kuyimbira abafanyi bange. Ogenda kwambala dresses ennungi. Yes, of course. Gomesi, mishanana. Nze nyambala according to where bookings, according to the show, the event. Bweba comedy store. Era tubabuuza mwagala twambala kya oli wagamba yambala kyoyagala ngoba wa oli wagamba yambala ate Gloria n'omugamba yambala kyoyagala oli wagamba yambala professional. It's a what's the word ngazino companies, how do they call those shows? Corporate events. And I dress accordingly. So chinzo bagamba temutya, don't be shy to book me for your events. Emikolo kwanjula mbaga go misinji sabula. Yeah, just book me through social media zange zonna kuliko enamba ya manager. Book me, I will wear the gomesi chebambala mishanana. Yeah, don't be shy. Nabayimbidde oluyimba lw'embaga anti bali bambuuza otuyimbira ddi olw'embaga lw'emikolo tebagala mbayimbire nyashi ku mikono kati ndululu naluleese nalubale wadde era naawe ninze ku mbaga ye kwanjula ompite. Gloria, how come toyina njala mpanvu? Oluusi neewumuzaamu. Gloria, you're dating someone. No. It seems you're dating someone nenga. Nedda bambi. Kisinziira ku mood byendi mukola mba sina ya video shoot oba ekintu ekineetaaza. Oluusi nkola empanvu, oluusi kola ennyimpi, oluusi kati nasaze before I used to have longer hair. Kwegamba Ozuuka sawa mmeka? Bintu bikyuka. Nzuuka essaawa 2 ez'okumakya. Ninjala obuliri. Nensaba. Ningena nenjoginga. Ku kyalo? Ku lusozi Buziga gyembeera. Bakulaba. Tobanga olimba gulu. Tebetaaga kunda ate baneiba bange siba nabbala buli omu abeera mu kikomera. Ojoginga nani? Nzekka. Mbeera nzekka. Then after that, nkola breakfast. Weekolera breakfast oba ina maid? I cook. Bwamaliriza. Nensoma Bible. Kati leero osomya verse ki? Leero osomya ekyawandiikibwa ki? Philippians chapter 4 verse 13. What does it say? Kahati tuze mu njiri. Tugireke? Tugireke. Wamma weesomera Bible. Bwemaliza, I listen to music. I compose, write. Owuliriza music wani? Oterabuza ku music wani? Tera okuwuliza ku beats ezo nga temuli maloboozi. I listen to Indian music. Play music depending on the mood. Play music wanjawulo of different genres. Yes. Awo nintandika emirimu bwemba nyinayo ka interview netegeka wamba nina studio netegeka ne vocal training bingi byenkola according to Ani akuvuga? the day. Sometimes ne vocal, other times my driver. Ina driver we? Yeah.
omusasula bulungi omusasula bulungi oba nkufunirayo omulala one driver yangamba yagala kuvugira bwerere Sagala mugako bya bwerere mu bulamu bwange sagala ngako bya bwerere muyimbi ki mukwano gwo nga mwogera buli lunaku taliyo taliyo toyina muyimbi mu industry wano mukyala mukwano gwo no yedde n'omusajja taliyo nga twogera buli lunaku tuba twogera ku ki kale mu industry nani mukwano gwo sobola nti abayimbi bannange mpulidde ebisitori bingi ku bantu beeroga simanye biki wololo walala n'ekirala nabo bantya abayimbi lwaki bakutya no bantya like to approach me nga bakutiira to ki try to befriend me bantya anti bakutiira ki because I'm unique eki peculiar manchester kids ani peculiar nali go to ngenza your ku shortco dictionary nali ngenza ku shortco check Google. Peculiar means something out of this world, unique. Umuntu ali unique. I tell you what, you know, you can feel it in my energy, my music, my voice that I'm unique. So people fear things that are unique. Do you get it? Chiringa. Let me give you an example. Netwesanga olwakuba gwomanyi twogera naye kati netwesanga mu restaurant kati kugamba ku papas you might be scared to come and approach me right kitegeera unless I look at you and smile then you can nze say, sijja let me come and say nze hi. sijja Yeah. But anyways, abayimbi benkozeeko nabo nawulira bubi nti you support Arsenal olya bubi ojja kwetugira ddala kubanga sirigivaako. Who won the Premier League? Who? sebo n'ogenda n'eri ku Yes Center ewa Mickey Yeah. kozo yagala nnyo Arsenal Negendeyo ku lw'obwagazi bwa ttiimu yange, but also I was paid. you were paid Yeah. I don't go anywhere for. ne Gloria wansuubiza n'oŋŋamba bw'olituuka oli nnona Sinnatuuka. ate Gloria ssente yo tovaako yadde ebibiri Nkubuulira amazima sinnatuuka. Sinna we naatuuse. ate international ki international artist Kati wonalanga ndise Grammy. ekyali Lwaki tolina kukkiriza? ekyali Gloria Wendita Grammy went. Gwe basooka okunoonya. Benz wali. mpeera wano Sooka ompagire ndeete Grammy. Abannayuganda nakuwagira kuva dda nze omu ku bannamawulire abasooka okuwagira Gula bannamawulire bonna nga bakwebalama nga bakolaki? nga bakwebalama Wapi? ne mbagamba Gula mumuleke nze njo musobola Clockheads. agamba kategeeza ki bannange Akaki? kannema ndaba oli agamba I'm going to sleep clock it I'm going to eat clock it I'm going to do what clock it. What does clock it mean? Clock it means kiringa omuntu waayogera ekintu nekikusanyusa banakubawo point, you be like period, like yeah, like okitegeera olinga nga agamba okitegeera ba mu luzungu. Clock it. Who is your makeup artist? Kola n'abantu bangi banjawulo. Neera nkozeeko omweta Feza makeup, yes. Ani akwambaza? Ebiseera ebisinga right now nze yambaza
I'm also a stylist. Nze kwegamba. Omanyi ekintu baita artist. Omuntu alina okubanga full package. Bantu bangi baita ba artist nga si ba artist. Omuntu okwayita okuba artist alina okubanga ali creative. Nti asobola okugatta akagoye na coming up with a unique look. Nti asobola kuwandiikayo kale niwe ba verse emu mu luyimba. Nti asobola coming up with melodies. Alina okubanga ali creative. Kati ba artist bangi betulina mu ggwanga si ba artist. Back to your point, I'm also a stylist. I style myself. Like today I styled myself. Kati nejo yambadde yo bagita batya? It's called a jumpsuit. Jumpsuit. Yeah. Naera bika ya bei. Ya bei. Kati eno kati kitegeza abana bayinza ogikopa ne bagamba katwambale ekiri Gloria Bugie kyabadde ayambadde. Koppa baba tebakopye. Babeera inspired. By the way, on my name, kulinya lyange yongerako trendsetter. Mukuyite ntya? I set trends. Olwo bwe mba ndyogera ngambe ntya? Gloria Bugie, the peculiar star, the trendsetter, the international award winner. Yeah. I set trends. Kebe mu music, I introduced compa music. Compa music originates from Haiti. It wasn't a thing here in Uganda until I did Simi. Simi, 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 oh. Kala lumia jida tubone mi digido that be. That's compa music. Nobody was doing it here. And now they're doing it. I love that. I introduced something new, which is good. I love it when I back industry yaffe. So I set trends fashion-wise, musically, beauty-wise. That's what they call an artist. I worked with Elements. They all went and worked with him, which is good. Before by Mulaba. But Eddie Kenz has worked with him before. I set trends. Which year? Which song? Which year? Namusanga ne Eddie. Eddie, by the way, ninyima ne Eddie. Is it out? Okay. Naye nga nazira nabalaba dda. Lwakuba nti kale era kale bwe boyogera era gwayinayo bwino. Ya tebannange tunaagamba ki? Wetegereze nnyo sayiningako k'abayimbi abalala koleki mu lebo yammwe ya Hit Boss. Tosayiningayo omu bamuyita Mimi Kampala. Yes. Kati mwena olima ne Mimi Kampala? Not yet. Kyamutendeka. Okyakola ki? Kyamutendeka. Gwatendeka Mimi Kampala? No. But okyamuteekateeka. She's getting there. And she's doing good. Go and support her. Okozeko libalwana ne upcoming artist. Nga naye ajjabuze. Nga gwe baakuwamu. Nawe epasi yakuwamu. I'm thinking upcoming. Yes. Ani? Omu bamuyita Loverboy. Loverboy yali yakusooka n'okkuba. Bwekiri? Loverboy yakusooka okkuba. Omwaka ki? Loverboy yakusooka gwe ky'omanya. Omulala. Togamba Dr. Loverboy? No, Dr. Loverboy yakusooka. Badde sikimanyi. Njagala omuyimbi nga teri amumanyi. Nga muwadde oluyimbi. Waayo omuyimbi omwana nga teri amumanyi. Omuweemu ne video omuwe. Yes, as long as omuntu aba talented. Gate si wakuyigiriza kuyimba. Naye nga, yeah, we're gonna do that. DM me. DM my manager. If you are talented. No, yeah. They have to have the talent at least, but they're willing to be creative. Legend kigo wegomba okolako naye mu Uganda. Kwenegomba. Okolako naye. Okola naye. Legend. Omutusoke n'abakyala. Ngaba nali negomba nakola nabo. Mukyala ki?
Muchala? Bava music tebachayimba. Ani. Gusonga ku legend. Nze tumanja gena njogere naye. Tebachayimba nze nkimanyi. Anti ani. Oba tebabiri ku kale. No bayinza kuba tebali active. Exactly. Yes, nenga legend nga jali nga achayimba nyiba. Banja abachala bayimba obulungi benjagala. Aba inspiring kandi abe abachala aba inspiring okuyimba. Mainly kalo okuyimba emuntu ya inspiring is radio and whistle. Okazeemu. Mazima. Abalala nabo bali awo, but the main radio Kale olima ne whistle. Era why not? Nakulaye ku Galaxy ng'ogamba mbuwe We will do it, why not? Ne bagamba jangu we whistle haga banaye wasanyuse bambi. Oh! Banaye wasanyuse. Bwobagwe. Noga n'omwaga noga bambi we. Naye Gloria tokabo manyi okaba mangu. No, but here's the thing. Chanumanyi okubanga radio fanga nga simulabye nga simu meetings nali nkyali kusomera. And they inspired me to start doing music. So kati omuntu wakyali mulamu, give them their flowers. So weasel, big up on yourself. So what else do you do apart from music? What else do I do? As in business? Chetuyinza okusupportinga. Business. Music yekka gwenkola currently. Sinagulawo business ndala. Naye nagigulawo nkyabategeeza. Besides okuyimba ku shows, I also influence for brands. Oh. Yeah. Right now, which brand are you influencing for? Jeziri obadde ki. Sigenda zogerako, but apart from singing, people confuse the music. People confuse the music business while was omuyimbi just ayimba buyimbi ku stage kyekyoka kyakolebwa kyalina okuba ng'akola. No, bingi byetukola nayenda nga byetolera ku music ne brand. Yes, so I influence for brands, being a brand ambassador, face of a brand, things like that. Yeah, I do that too. So you can call that number on my social media platforms. Let's talk business. Ngato naba kugira. College. Ku performingira ko bantu ba mu diaspora. Diaspora. Diaspora babadde batu contactinga bamu batuwa sente ntono. A brand. But very soon we're going to work with them. Yeah. We're in talks with some people. Oh, I'll be in South Africa in which month is that? October what? Check my Instagram. South Africa. Check my Instagram. Yes. I'll be in South Africa. Ogenda imbira bantu in South Africa. Ogenda manager. Of course. Hit boss. Yeah. 17th October, I'll be performing in South Africa. Which one? Which state? Ogenda ne Uncle P. Yes. Baita obachewano. Ne tanze manyi sobe bugabe South Africa. Fe twagendayo tugendangayo. Ne UK very soon. Just book me. Zinja kujja. Ambassador Sally, Brown Sugar, Athena achaliyo. Ani Kavuma. Mezea one. Abagendo bayo. So much photo tonsomera biralo so much for. Annange. Chifo chicheja otegeeza abantu. Emperor's Palace. Which Cape Town Park. Cape Town. Cape Town Cape Town Park. Joburg, right? Era baleka bali Johannesburg. I'm coming. Sapalaso and Gloria Bugie. Haba kutelede kakafana nyewadage. Those are not tickets zawe doda. South Africa ngabo imba manyi? Yeah, kabera confirmed so far. Mze sinayimba. Visa mwazifunye. Yeah. Visa za sorted. Wate twagala ate gamba ndi Gloria titwamulabe visa yaganyo fuluma. Era bagambirewo. Bajja genda bakole.
kasita tetukulaba South Africa abo tubamaze promoter kyakututte kwali oko kuposta leta amanda ye promoter atutte Gloria kubanga nze saaga anti ze sitting ate economy kachobola abasinga mu diaspora ba bakyalemeddwa okumbuukinga. Musajja wange wa Sanua bambi akyaliyo. Wani? Sanua Travels. Bambi. Kale gende South Africa obayimbiremu. Bayimbiremu bulungi. Nze wonna omumbuukinga nzija. Wonna bambuukinga nzija. Ne Uganda so far yondoza abantu tebatomu performance Uganda yonna. Si yonna. Mwaliwo esatuukanga. Tuna performing aho Gulu. Jenavudde last weekend. Last weekend? Gulu. And Arua? Not yet. Not yet. Ate Mbarara? Many times. Ha! Abo tebayinza kusubwa. Abe Mbarara Kabale. Yes. Bushenyi. I'm not sure. Waliwo wennerabira nti ekifaananyi kigenzeemu. Ate Iganga? Yes. Ginger? Yes. Iganga is after Ginger. Ne Busia? Gloria ngo ogenze nnyo ate naawe n'Embale? Kaliro? Not sure. Kaliro you're not sure. Kaliro yinza okuba tomanyiyo naye nga waperformingayo nga tomanyi bumanya. Gloria ngo performinze wanje. West your performance. Hoima? Masindi? Hoima oba Fort yeah. Potro? Yes. You performed in Fort? Yeah. Many Gloria, times. Ng'okubye nnyo. Hey. Tenga mumala Ate mbuuza Rwanda. sene zivaawa. Mbeera nkola day and night. Tukola tutya? Tubuuza tutya? Muddeke. Bwetyo bwe twanika amannyo. Yeah. Mbutukola tutya? Mweyogeza na Uganda. Nze sikyabasaako maanyi. Gloria nga tumaliriza show yaffe eno olunaku olwaleero. Mpaayo situation emu. Yeah. Gye weebaza Mukama nti wagiyitamu. Nga nyingi. Emu yokka. Industry eno si nnyangu. Nyingi nnyo situations Mukama zampisizaamu. Naye emu gy'oyinza okuganuka Mukama awo wampisaawo. Weebale nnyo Mukama Katonda w'Amasiya, Katonda wa Yakobo. Heavenly Father, thank you so much. Nga wali omanyi owedde. Wali ogenzeko mu depression? Kintu kya bulijjo mu generation yaffe. Kigendangamu n'ogivaamu. Ki ekyakutwala mu depression? Bingi. Bingi. Kali. Bingi ebiyiza okutwala mu depression. Tewali kirala naawe. Relationship. Gwe tebakumenya mutima. Oli solid. Kati Gloria gwani akumenya omutima. Bwe nayibbira bankyawa nani ngamba. Bankyawa bamenya omutima bamenya omutima Simucho nayimba nagende eri. Wayimba otya? Depression. Gula baali bakukyawa. Eringa stress nti ne sawa yonna ogifuna. Sawa yonna. Kati Gloria omusajja akukyayira ki? Akukyayira ki? Kuba abakazi balowooza abasajja be baagala gwe obirina. Kati omusajja aba akukyayira ki? Olabika olina olugezigezi wakola olugezigezi ne bakukyayira eyo mu bufumbo ng'otwalayo olugezigezi. Mu bufumbo? Tofumbirangako? Never. Kati bakukyayira ki? Bangi bakyayenze naye nyimbira ku mukwano gwange. Ebedda. Baka bakukyawa. Kati naye ntunuulira amazima nzinzi bayinza okunkyawa nga bondaba. Nze akyawa naawe. Wagi? Nze akyawa. Tebayinza kukyawa? No. Full package. Akantu ako Gloria okwogera nnyo nti oli full package. Ne full package yeeba etya? Bana akantu kannemuttegera. Full package omuntu kali full package yaba atya? Aba byonna birina empisa obulungi. Empisa zo ntono. Buli kimu.
so ina naye. Why? What makes you think so? Ntali muntu ali perfect. Ogambako nina empisa ntonotono. Just temwala kukkiriza naye nze ndi perfect. Oba tonnamusanga ali perfect yono. Muva wala nkutumiddeko nnyo muva wala mukwano gwange wa mu America yakwagala nnyo bambi. Oli gwe nagamba yali agala okutwala mu America oyimbe ku Yuna. Ate olwatuuka. Olwatuuka? Tokwata simu. Bano mumbukinga. Aleka yali ava ku mulamwa. Mumbukinga enzija. Sibula abantu vano Gloria. Abalabye balungi va CRUZ. Thank you for tuning in. It's your girl Gloria Bugie, Peculiar Star International Award winner, trendsetter. I'm so happy to be here once again. Bene Alan, kankwebaze. Many bagamba basima ogenzi. So kankwebaze. Alan kwebaza nnyo okumpagira. Bagamba wandaba nnyo. Omanyi baga ondabiranga ddala kati gwe wandaba nnyo nga nakatandika. I believed in you. Yeah, you believed in me. You gave me a chance. Oh my God, I appreciate you from the bottom of my heart. Thank you. Nebira bija kuja, but first from my heart, I appreciate you for supporting. Okay, I support you for I thank you for supporting new talent, supporting young talent. Nga wampagira kansubire okola n'abalala. Webale nnyo. Itadde tafaalidde ne ku industry yaffe. I hope you will be remembered for that forever. Yeah. Webale nnyo. You deserve your flowers. Naye Gulo. Tugende mu maaso sibula abantu. Obale kunkyaza. Bene mwebale kuchuni namwe mwebale kuwagira to making this program be alive. Mwebale nnyo abawagizi, mwebale nnyo Bugie Empire. Oh my God, I love you Bugie Empire. Buli muntu amatira Gloria Bugie automatically oba mu Bugie Empire. Bene mbagala nnyo. I love you so much. Mwebale streaming music wange yenna ali millions. Bene abantu munjagadde. Mwebale kusiima talent nge mugikuba naye nga mugisiima. Mwebale nnyo n'abatanjagala, mwebale nnyo kubanga ate mumpushinga. Amina. Nina oluyimba olupya lwa mikolo lwa baagalana, lwa mbaga lwa kwanjula kukyala. Ujja mwekwasa nti siruyina nalutadde nalufumiza balutatudde. Video, audio, byonna kwebiri ku YouTube channel yange. N'emitimbagano emirala Boomplay wawa wonna wojja music gyeruli. Today by Gloria Bugie. Go and check it out. Book me for your mikolo. I'll come. I love you. Mwah. Bye. Basiraamu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu sayizi n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba tukubire ku noti 787, noti 57, 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe.